eniye program yo lesson week eno ku 3ABN TV. Kakasa nti Bible kuli mu 5 akatabo ko ne Bayiro okalire ku bigere bya Kristo nga tufeefetta ebyawandiikibwa. Lino ly'ebbanguliro lya Kristo mwatutendekera okumwesiga olwo ntubeera abeesigwa gy'ali. Lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Omulungi omulabi waffe kantwala omukisa guno okubuuzaako n'okwaniriza mu puroguramu yaffe lesson week eno nga tugenda mu maaso n'okweyongera okuyiga ekigambo kya Katonda nga n'ensonga lwaki tukiyiga kwe kulaba nga tutebenkera mu Mukama waffe Yesu Kristo. Weebale nnyo weebale ddala okuba nga otambula naffe. Omwaka bw'owulirira bino ng'omwaka tuguyingidde, twebaza Mukama olw'obuwanguzi obwo bw'azze atutuusaako 2021 tumukubi olukumutwe katuyingidde omwaka omujja. Omanyi Bayibuli egamba ne buba enkya ne buba akawungeezi ne buba enkya. Omwaka gwa okusinziira ku Bayibuli tuguyingira enjuba egwayo kubanga olw'okumutandikira. So twagala okuyozaayoza mwena Mukama bakulembeddemu okutuuka ku lunaku olwaleero, era tukkiriza nti Mukama agenda tuwa ekiseera ekirungi n'omwaka okujja. Tetujja kwerabira, tetujja kutya bya mu maaso, kujjako nga twerabidde gy'akoze ki gy'atuyisizza. Kakkiriza mukwano gwange nkwanjulire lesoni yaffe kati empya ey'ekitabo obubaka obw'Abaebbulaniya, The Message of the Hebrews. Obubaka ki bwe tugenda okufunamu? Ababadde batunuulira ekyamateeka olwokubiri tuba tunuulira obubaka bw'ekiseera ekiriwo olwaleero mu kitabo ky'amateeka olwokubiri. Naye ku luno tugenda kuba tunuulira ate obubaka obw'ekiseera kyaffe kino eky'enkomerero eky'oluvannyuma mu kitabo kino eky'Abaebbulaniya. So tusaba tutambule ffenna. Kankwanjulire ttiimu yaffe gye ntandise nayo nga tuggulawo lesoni yaffe. Wakati wano ninawo muganda wange Kisomba Wilberforce, era nga musajja mulungi nnyo mu bigambo bya editing. Ebintu byabeera mu byuma eyo emabega ebiseera ebimu. Essebo tukwaniriza nnyo. Amina sebulamu. Lesoni wiiki eno kuba musajja takoma kuba mu byuma n'ebya Mukama bitegeera bulungi nnyo. Ku luuyi luli tulina mukadde waffe, omukadde w'ekkanisa asibuka eyo Masaka mu Buddu oluganda, era omukadde Ssemambo Peetero. Linnya ddungi nnyo erya Peetero lyegomba, ebina bingi bitujjukiza ku Mukama waffe Yesu Kristo. Ssebo mbaaniriza mubuuze ku balabi baffe, infact mubaagalize n'omwaka omujja ogw'obuwanguzi. Amina. Omulabi waffe ndi musanyufu nnyo okubeera nti nno oli eyo otulaba, era weebale nnyo okwejjumbira lesson week eno nkwagaliza omwaka omujja ogw'emirembe. Nsabye ekisa kya Katonda kibe wamu naawe, si mirembe ng'ensi bwegaba naye emirembe gya Kristo. Amen. Kangatenya yesebo mukadde waffe omulabi wa 3ABN TV yagala okulamusaako nate mu ngeri y'enjawulo mu linnya ddungi ennyo erya Mukama waffe Yesu Kristo. Omwaka guno musuubire bingi naye yagala okubagamba nti ogume Mukama waffe waali ajja kubawa. Kwegamba ebigambo bino bitugambye tubeere n'emirembe mu Kristo. Mu nsi mulimu ebizibu bingi naye kasita Kristo yawangula. Tutumwebaza yanange kusindikira abalabi baffe bubaka okuva mu kitabo kya Matayo. Bubaka bunyozeza Matayo ssuula 7 olunyiriro lwa 24 n'olwa 25. Yesu yagamba nti awulira ebigambo byange bino n'amala abikola alibeera ng'omusajja omugezi ezimba ennyumba ye ku lwazi, ekuba n'etonnya, nkoka n'akulukuta, kibaga n'akunta, ne bikuba enju eyo so n'etegwa kubanga yasimbibwa ku lwazi. Tukkiriza omuyaga guyinza okubaawo omwaka 2022 naye Kristo bw'obanga ku luzimbidde ojja kuwangula. Era omubala gwaffe tugubaaganiza kugamba nti ennyanja ne bwesikuka etya teyinza kusaanyawo kyombo nga Mukama ali mukyo. Amina. Nga naffe Kisomba tuweerere essaawa tubeere gatandika. Kale katwembeke olw'okusaba. Katonda kitaffe omwagala tukwebaza olw'omukisa ogw'enjawulo gw'otuwadde. Ffe baani okufuna omukisa era okuyiga lesoni ey'ekitabo ky'Abaebbulaniya. Tusaba Omwoyo Omutukuvu atulungamye
nga tuyigira wamu ekigambo kyo kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Omulabi waffe tugenda mu maaso n'ekitabo kino eky'Abebbulaniya. Nadde nsomako omulimi Oluyonaani nga bagamba pros Hebraias. Okawulidde ako? Yes, sir. To the Hebrews. Eri Abebbulaniya. Well, ekitabo kino ndowooza obutafaananako kitabo ky'amateeka olwokubiri kye twadde tulaba kooti ewedde nti kyo tumanyi bulungi nnyo, Musa is the author. Naye ku kino nandigambye there is a difference in opinions. Abantu ze balina naddala abali mu Babuloni oba kye nandigambye batanaba kulongoosebwa mu bigambo by'okukkiriza Omukama. Abamu beebuuza the author of the book, omuwandiisi w'ekitabo yaani. Abamu beebuuza the time and place, kyawandiikibwa ddi era mu kifo ki. Abalala beebuuza about the character of the book, kwegamba omutima gwakyo, musingi ki, kinyusi ki ekyakyo. Ekirala abamu beebuuza ku the language of composition, olulimi olukozesebwa nga kikola ki kiwandiikibwa. N'ekirala abamu batankana the targeted audience, bantu ki abaluubirirwa nga kiwandiikibwa. Nefe of course tuli bakakafu, tuli bakakafu awatali kuwandaanya kwonna nti omuwandiisi w'ekitabo kino Pawulo omutume. Pawulo omutume. Nadde ndabako wano abamu ku basajja abaasongebwako nti be bawandiika ekitabo kino. One of them nalabye wano amanya ag'enjawulo, mwabaddemu ssebo ne maama wa Yesu. Maama wa Yesu. Nja kwongera kubasharingirako ku opinions z'abantu. Mwabaddemu maama wa Yesu Kristo, Stephanie, mwabaddemu Luka, among others. But tukkiriziganya n'okukkiriza okutuufu nti ekitabo kino kyawandiikibwa Pawulo omutume. Kubanga n'omuwandiisi omulaba ng'ali identified ne bawandiikira. Kyenyinza okulowooza kye kino ekirala. Mwijja kunyambako awo okumpa bulamu mu keesi. Nti Pawulo ayinza okuba nga yayogera engeri yakola ki? Awandiika. Kubanga Pawulo omumanyi naye n'ekizibu Kristo. So ayinza okuba nga yali ayogera awandiika. But waliwo okunoonyereza okulala kwe twafunye ku kitabo kino nti it was a sermon. Kwali kubuulira. Era omusajja agenda agamba nti the first ever Christian, the earliest Christian sermon ever written. Sermon yasooka okuwandiikibwa ewandiikibwa eri Abebbulaniya. Kosi bino ebintu byetwalabyeko ebyo tugenda okwongera okwettanira mu kitabo kino mulimu Yesu yaani, the person of Jesus. Tulina nnyo okutankana ku ekyo. Yesu nga Katonda, Yesu ng'omuntu. Byonna tugenda kuba tubyetegereza mu kitabo kino. Yesu ng'omufuzi w'obutonzi bwonna. Takoma fuga ku nsi kuno naye ne mu ggulu yafuga. Ajja atya okubanga ye mufuzi wa byonna. Ekirala tulaba Yesu Kristo tugenda kumulaba nga kabona asinga obukulu yagulumizibwa. Ekirala Yesu Kristo nga omwegayirizi, intercessor. Ebintu ebyo byonna tugenda kubiraba. Tugenda kulaba ku Yesu Kristo nga saddaaka eyaweebwayo gumu, teyeetaaga kwongerako wadde otoolako. Byonna tugenda biraba mu kitabo kino ky'Abebbulaniya. Naye nga tunaba okutandika kugenda munda, oyinza okubayo n'akakutumba by'omunyanjula. Esewo neyanza nnyo awo akankutte nnyo omubabiro mu nnyanjula. Naddala omuwandiisi wa lesoni yaddayo ng'ajanjula yatulaze ekitabo ky'Abebbulaniya nga kitemeddwamu ebitundu bisatu oba dimensions zisatu eri obulamu bwa Yesu Kristo. Ng'ekisooka ye personal dimension. Bwe tulabira nti nno ng'omukristaayo tulina bingi nnyo ebitunyiga, ebitusoomooza era ebitunakuwaza. Oluusi ne tutendewalirwa. Naye buli we tutunuulira Kristo, Kristo yanyigirizibwa nga ffe we tunyigirizibwa ate n'awangula nti bwe tutunuulira ye naffe tujja kuba banywevu. Ekyokubiri n'atulaga national dimension. Nti nga
ekibiina ky'abakkiriza. Ekitabo ky'Abebbulaniya kitulaga nti nga Isirayiri bwe yakulemberwa Yoswa, ate ffe tulina Yoswa ow'ekiseera kino eno atutuusa mu Kanani ey'omuggulu nga ye Yesu Kristo. Tulina omukulembeze ali awamu naffe. Then dimension eyokusatu yebadde universal dimension. Bamalayika buno batwaliddemu. Kakati Yesu Kristo atulagibwa mu kifaananyi nga ekya Adamu nga tannaba kwonoona kuba yali omukulembeze omukulu ow'ensi eno. Tukimanyi bulungi nti n'obukulembeze buno Yesu Kristo yabwezza okuyita mu kasa yafa ku musalaba obwali buwambiddwa omulabe Setaani. Kakati yaliwo era yayimiridde nga Adamu mu kifo kya Adamu. Second Adamu atuukiridde. Naye ng'ate ne yali ayambadde ku mubiri guno ogwaffe. Kizaamu amaanyi ekyo. Weewaawo ssebo webale nnyo webalire ddala Katonda katukutteko nnyo okuba nti walabye bulungi ennyanjula eyo. Kati twagala kusoma olunyiririro basoose otuwa babadde luwoomu nnyo. Ekitabo kino banne abatulaba tubikudde ekitabo ky'Abebbulaniya ssuula 10. Tugenda kusomayo olunyiriri lwa 36. Bayibuli egamba nti kubanga mwetaaga okugumiikiriza bwe mulimala okukola Katonda by'ayagala mulyoke muweebwe ekyasuubizibwa. Bigambo biwulidde sa kiki weetaaga okusooka nga tonaweebwa kyasuubizibwa? Kugumiikiriza. Ate ng'ekitabo kino kigenda kutuyamba okitegeera ekintu ekyo. Really okutuuka ku buwanguzi okufaananako ne Mukama waffe Yesu Kristo weetaagisawo okugumiikiriza. Omanyi Yesu bwe yagumiikiriza? Ekkalaamu teyinza biwandiika n'ebimalayo. Naye mu bugumiikiriza obwo ng'agumiikiriza omusaalaba n'anyooma ensonyi. Olwaleero naffe tutudde wano nga tweyumiriza nti ali ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda. So kubaka bulungi nnyo. Nina nakolako enayagadde ku kitabo kino. Kankasome Abebbulaniya essuula 1 olusooka. Njagala owulira ekitabo kino kinyingi gye kitandika. It is so incredible. 1 olusooka. Katonda. Kitandika na linnya Katonda. Ey'oluzungu nayo bw'etyo God. Sooka osome mu Lungereza. God, who at sundry times in the diverse manners spake in the times past unto the fathers by the prophets. Katonda edda bwe yayogeranga mu bitundu ebingi naye mu ngeri ennyingi eri bajjajja mu bannabbi. Gambo birungi nnyo. Kati so wali owulidde ku Samoni nabagambye dda kitabo kya Samoni kino. Kitabo kya Samoni eri mu kubuulirwa eri abasajja Abebbulaniya n'abakazi. Samoni eno bw'eba etandika na bigambo ki ebisookerwako bw'eba etandika kyetwandiise ennyanjula. Kadde wange Peetero buulireko ku background ey'abaani ababuulirwa ekigambo kino. Tulabe bulungi ennyanjula ya Samoni eno. Weewaawo tugulabye nga it's the letter to the Hebrews and to us. Yes. Eri Abebbulaniya N'erife. Nnyanjula bulungi nnyo tuwe. Weewaawo neeyanziza nnyo ssebo. Ekitundu kino kye tutunuulira Abebbulaniya ekitabo kino nga kyanjulwa kitandika n'omulimu gw'enjiri ogwakolebwa mu maanyi amayitirivu ate nga gujjudde ekitiibwa. Kwegamba omuwandiisi ono Pawulo atugirayo embeera y'abaana b'Ebbulaniya gye baayitamu abakristaayo ab'enjawulo. By the way, ebigambo bino tebigenda bugenzi eri b'Ebbulaniya bokka naye abakristaayo generally nga biraga engeri omulimo gye gwakola gye gwatandika. Musaba otusomera Ebbulaniya essuula 2:3 n'olwokuna. Ajjayo ekintu ekyo bulungi eri abantu bano bawandiikira nangeri ki omulimu gye gwatandikamu. 2:3 n'olwokuna. Omubuulizi abuuza gwendiko agamba nti ffe tuliwona tutya tuliko obulokozi obukulu obwenkanidde obwenkana obwo bwasooka okwogerwa Mukama waffe ne bulyoka bututegeerezebwa ddala abaabuulira. Era Katonda ng'ategeereza wamu nabo mu bubonero ne mu byamagero
era ne mu by'amaanyi ebitali bimu era ne mu birabo eby'omwoyo omutukuvu nga bwe yayagalanga yekka. Weewaawo. Yes. Kati mu kitundu kino tulaba nti abantu aboogerwako wano si bantu abaali bawulidde Yesu Kristo yennyini ng'abuulira. Oba oli awo nga ggwe nange bwe tuyinza okuba, naye kwegamba bantu abaafuna ebigambo bya Kristo okuva ku babuulizi ab'enjawulo abatambula nga bagenda babuulire ki, ababuulira enjiri. Era kwegamba amaanyi ga Katonda ne gagenda nga geeyoleka eri abantu bano ababuuliddwa okuyita mu bubonero, mu byamagero n'ebirabo eby'omwoyo ebyabaweebwanga. Kugamba tuli mu kutunulira Christianity Symphony. Okristaayo nga butandika. Yes. Yes, butandikira mu bbugumu eryo ery'amaanyi eryo. Waliwo olunyiri luli mu Mark essula 16:17. Mukama waffe Yesu Kristo aba abuulira abantu bano abagamba nti n'obubonero buno bunaabagobereranga abakkiriza. Era tukirabira ddala bulungi nnyo wano nti ng'omulimu guno ogw'okubuulira enjiri gutandika. Obubonero buno Mukama waffe Yesu Kristo bw'ayogerako bweyoleka eri abantu bano ababuuliddwa ki, ababuuliddwa enjiri n'ebirabo. Yes, nti n'omwoyo omutukuvu yabayiibwako ne bafuna ebirabo eby'enjawulo ebyeyolekeranga mu bulamu bwabwe. Yes. Ojja otya okufuuka omukristaayo? Kubanga nange ndaba wano nabo entandikwa yaabwe yali nnungi nnyo. Weewaawo. Aisi Katonda alaze engeri ssatu. Alaze Mukama waffe nti yakola omulimu. Kristo yatambula emyaka 3 n'ekitundu mu Bayudaaya. Weewaawo. Ng'abuulira enjiri. Yes. N'alaga abayigirizwa oba abatume nabo nga bakola ekitundu kye. Nako emyaka era 3 n'ekitundu. Yes. Okambaka ndozo gwa 3 Eddi. Kati nene olaba accompaniment y'ebirabo by'omwoyo by'amagero. So nze mbuuza bano baba nga babatwe bakkiriza enjiri bagitegeera via the preaching of Jesus himself and the disciples. Wajja okufuuka omukristaayo? Ya nange enjiri nagifuna okuyita mu bayigirizwa ba Yesu kuba tebaakoma ku biseera biri. Naye ebikolwa bino eby'abatume byagenda bigenda mu maaso. Era nange nafuna omukisa kuyita mu kitongole kya Amazing Facts. Omu ku basajja ababuulizi ab'ekitongole ekyo yansinkana nno waka. Ne tutandika okuyiga ffenna Bayibuli mu njiri eyitibwa ey'akatebe. Ey'akatebe eyo. Yogera kino nange bwe nkusoya kiri. Naye Mukama yammatiza okuyita mu baweereza abaabo nange ne nzikiriza Yesu Kristo. Naye okugamba okwongera okukinoganyisa Uganda ekisomba. Gwe kiki ekisinze okunyweza mu Kristaayo? Ekisinze okunyweza mu Bukristaayo kye kigambo kya Katonda. Era ng'olunyiriri bwe lutugambye ne Yesu Kristo yennyini embeera gye yayitamu kuba olunyiriri nga bwe lutugambye ko kuba kulinga kuyita okugamba nti no tunaawona tutya kasatu tulekerera ekirabo kino eky'omuwendo ekyatuweebwa. Kale buli bwe ntunuulira obulamu bwa Yesu Kristo n'ekirabo eky'omuwendo Katonda kye yatuwa era okuyita mu kisa kye ayongedde okunyweza n'okutambula olugendo lw'ekikristaayo. Sebo toyanza nnyo naye mu Bukristaayo wabamu struggle. Oba kye nandiisa okusiitaana kubanga buli bwofuuka omukristaayo sitaani ng'ajjayo enjala. Enjala wali ozirabyeko nga zivuddeyo? Ne bano kiwaza baatandika okuziraba. Balagenda ku maani Buganda ng'ekisomba walabye otya ensiitaano eno? Ensiitaano oba oluzungu. Abasajja bafuuse abakristaayo. Kati obulamu bwe bayitamu ate butandika okubeeramu ebikaluba oba omuzungu kye yayise struggle. Struggle kitegeeza wabaawo okulwana mu enjuyi bbiri. Waliwo okukontana oba embiranyi. Era tuno tukiraba mu bulamu bw'abasajja bano eno nga bamaze okukkiriza enjiri. Lwatandika okubaawo olutalo lwatandika okusituka. Weewaawo olugendo lw'ekikristaayo oba we tukkiriza Yesu Kristo
terubeera lwakakeeka naye wabaawo kubanga omulabe waffe Setaani naye asigala ng'akyatulwanisa n'olwekyo baayita mu mbeera eyali enzibu Abaebbulaniya baneeno biki ebimu ku ebyo ebyabazibuwaliza obulamu ebyabazibuwaliza obulamu tabatuusoma olunyiri luno lwankuteko nnyo nga ntunuya obulamu bwabwe bikola by'abatume 16 olunya olwabiri n'olwabiri mu 3 lutulaga embeera gye baayitamu abasajja bano n'abakazi nga bamaze okukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi w'obulamu bwabwe. Bikola by'abatume 16 olunyiri lwabiri mu 2 na lwabiri mu 3 tusomewo tulabe. 22 na 23 lugamba nti ekibiina ne kibagolokokera ku wamu abalamuzi ne babayuliza engoye zaabwe ne babalagira okuba ne balagira okubakuba emiggo bwe baabakuba emiggo emingi ne babasindikira mu kkomera ne balagira omukuumi okubakuuma ennyo. Olaba embeera gye baayitamu kasa baayogeranga nti no tukkiriza Mukama waffe. Ekibiina kyali kikambwe gye bali ng'agamba nti twagala kuwulira ku linnya eryo temuddamu na kubyogera naye olw'ekirabo kiri eky'omwoyo wa Katonda akoze mu mitima gyabwe baasigala nga bo tebafuddeeyo mu mbeera gye bayitamu naye nga bo basigadde bali ku ludda luli eri olukontanya bano bye bagamba nga tebakkiriza kugenda nabo bagambye musirike ne basirika nedda tebaasirika olw'omwoyo wa Katonda akolera mu bo lwe lutalo olubeerawo nti no ono omulabe Setaani aba agezaako okuziba ekkubo lya Katonda omwoyo wa Katonda ogenda mu maaso naye olw'omwoyo ali mu mitima gyabwe bakkiriza ne basigala nga bakyagendera ku kigambo kya Katonda ebyabatuusibwako byali bizibu kukubibwa miggo bwe bityo nno naffe bwe biri ne mu kiseera kino eri omukristaayo akkiriza Yesu Kristo wabaawo embiranyi y'amaanyi nnyo kasoba nga okkiriza Mukama waffe naye emirembe gyo abaagituwadde. Ekirala kye nalabye waneeno nti abantu baneeno ensonga lwaki baakubibwa nabibuuziza ekibuuzo ekyo wadde nga nakirabye nti no kukkiriza kwabwe kwe kwabakola ki kwe kwabakubya naye walibaayo era n'abantu ne mu kiseera kino eno ng'okukkiriza ayina naye nga convenience kasa kibanga ekiseera kirungi nga wakola ki aba wakukkiriza naye kasa ekiseera kikyukamu nga naye akyuka n'embeera. Bano si bwe baali ekyasinga okugira kaluzungu nayagala nkasomaga the public animosity against Christian was because of their distinctive religious commitment. Olw'enjawulo eyalabikawo mu bulamu bwabwe ate ey'omuggundu nti kye bakutte bakinywezeza bakkiriza Mukama waffe n'emitima gyabwe gyonna nga Bayibuli wegamba nti yagamba Mukama Katonda wo n'emmeeme eyo yonna n'omutima gwo gwonna n'amaanyi go gonna kakwegamba enjawulo erabikira ddala Setaani n'asunguwala olw'ekyo. Waliwo ekintu ky'otuleeseemu mu bufunze kyetwagala okukoonako kuba kati n'ebbaluwa ewandiikiddwa gye tuli. Oli ayinza okwebuuza ekibuuzo nti lwaki olwaleero kirabika nga okuyiganyizibwa okutaliiwo kuli wansi nnyo kuyinza n'obutaba kale baali batuyiganyiza naye nooti nemmana gyetuli mu kusoma kwa ngeri yemu kati bwe tukomawo tugenda kuba tugezaako throwing light omutonotono lwaki okuyiganyizibwa olwaleero kulabika nga okuli ki wansi mulabe katukoma. Wekumire ku program Lesson Week eno. Omulungi mukwano gwaffe twongera okwaniriza mu program Lesson Week eno tukwebaza kubanga otambula naffe. Oyinza okuba nga oli ku YouTube weebale nnyo mukwano gwaffe atugobera ku YouTube tukujjukiza tusubscribe on Avento Productions n'okuba nga osharinga olikinga ate n'okomentinga ku mukutu gwaffe ogwo gwa YouTube Avento Productions. N'abali ku Facebook, thank you so much for liking our page. Mukama abatwongerera omukisa ate n'okusharinga n'abalala obubaka buno bwe tugenda maaso n'okwetegereza. Gwali ku 3ABN ali mu ddiiro lyawo tukwebaza mukwano weebale nnyo weebalire ddala era tusaba tweyongereyo lwatamba naye wetugendedde ku mukuwummulamu tubadde n'ekibuuzo sosobola ng'eriggwa ly'ettovu nga kigamba nti how comes kijja kitya okubeera nti olwaliro omulembe gwe tuwangaaliramu obukristaayo we buli
obukristaayo bakulaga nti ebi amatabi ag'obukristaayo tegakka wansi wa mitwalo ng'ena amakanisa 40,000 churches all claim Jesus as their Lord. Bonna Abakristians. Nti bonna abakristaayo bakristo kiwe kiri naye lwaki okuyiganyizibwa mu kiseera kino kituwangaliramu ate wo tekuliiwo oba bwe kubaayo tekukola na mawulire get me kubanga mu biseera biriwo otinyoddogaye nti abasajja babakuba embooko fakti ne kubikumira bino zalaga ekifaananyi ekyo kyomukazi ono kristo bwaddayo mu ggulu okusota ne kutandika okuyiganya omuki omukazi siba kiri so okusota bwe sitaani why today sitaani alabikanga naye ali ku liivu obufunze tulyoke tugende mu maaso webale nnyo ssebo mu bufunze lwaki tewaliiwo olutalo nga luneeno olw'ensonga nti nno obulamu bwaffe ng'abakristaayo tebulagira ddala si bwawufu ddala ku nsi. Mu bufunze waliwo okwekkiriranya awamu n'ensi. Kakati omulabe Setaani bwe tuba nga tuli ku ludda lwe naye tasobola kujjayo njala kuba amanyi tuli babe. Naye buli we tubeera nga tuli baawufu nga bwagambye nga tuli distinct nga tulabise ekifaananyi nga kiragira ddala nga waliwo enjawulo wakati waffe n'ensi oba n'ebikolebwa mu nsi. Mukadde wange Petero gwe lwaki olowooza struggle eri wansi? Well, okwongereza ku fakti bwe buba kuganga kukulukuta olinga kati ogulazizza kituufu oli ku Senairo stage. Muganda wange alina ekigambo kyagambye nti ekkanisa yeefaanaanyiriza nnyo ensi. Kati omulabe Setaani yatuleka kubanga talabawo njawulo eri n'eri wano naffe. Naye n'ekirala tulaba bwe tuba tusomye mu byafaayo by'ekkanisa nti Setaani gye yakoma okuyigganya ekkanisa ate obukristaayo gye bwakoma okusaasaana. Waliwo omuwandiisi agamba nti omusaayi gwabwe yalinga nsigo. Yali nsigo eri obukristaayo ng'obatta ku mutala guno ate ne basituka bayitirivu ku mutala oguddako. Kati nga basituse kati kwegamba n'akyusaamuko naye kuki ku nkola ku bukodyo zanjawulo mukko. Naye ate okuddayo ku kya muganda wange singa tuddayo ne tulaga empisa ey'obukristaayo eri distinct eyogerwako primitive godliness bw'aba ayogera ku bakristaayo abo abaasooka agamba nti empisa zaabwe it was a rebuke to the heathen nabo abatakkiriza. Agamba ne doctrines zaabwe we ya a terror to evil doers. So singa tudda ku musingi ogwo gwennyini era Setaani ajja kuba talina kyakola, ajja agezaako kukomawo n'amaanyi kunyigiriza alabe ng'asuppressinga omuntu. In fact olwaleero nze nzikiriza obukristaayo obw'amazima weebwe era bukola naye just nti busanze challenge. Omwana yagenda wali agweze ku mulimu abagambye nti nze nja kukola ebintu naye ku lunaku olwa Ssabbiiti nja kugenda mu kkanisa. Uganda ng'otegeera abantu bakyali ku ebyo byannaku sente tunoonya sente gwe bantu balala banoonya mirimu gwe tukuwa omulimu ate oddamu atuwa prayer request nti ye era teyalabikako ku mulimu kati ng'addayo alaba banaamugoba naye of Katonda mukusaasira fe n'amuyamba yali akola naye ngolwa Ssabbiiti awummula bulungi nnyo. So olaba nti waliwo ebintu ensi ennaku zino byetategeera bulungi kati nga ekiwumula ekya Ssabbiiti abantu balowooza olunaku lwonna esobola lwa Ssabbiiti but tukkiriza nti mu maaso awo kijja kweyongeramu omubabiro naye Kristo aliwa munaffe. Obukristaayo waliwo butuuka ne butandika okulagaya ne butandika okulagaya omuzungu alina ekigambo kiyako nakisome mu dictionary nga kigamba malayise. Lwaki twandikyusizaamu ng'okukola ki okupondooka era ya kibogwe kuyongobera linga alimu olusujjasujja
kitege embeera eyo giraba mwatandise n'amaanyi waliwo struggle muwangudde naye ate oluvannyuma ne mutandika okukola mukadde wange tuyambeka weewaawo nga bw'ogambye nti twalabye nti enjiri yatandikira mu maanyi amayitirivu ebbugumu eryo omukristaayo yenna lyasobola okuba nalyo nga yakategeera enjiri yakeera ku kanisa akola ki ayonje gundi biki naye okuyigganyizibwa tulabye nti bwe kuzze kwegamba ne kubeerawo ekiseera ekiwanvu ate Mukama n'abavunusa ate ne batandika okukola ki okulagaya twakirabye bulungi nnyo nti kumpi ku buli ntikko y'obuwanguzi wabeerawo embeera eyo nkiyite nga indifference okulowooza nti byonna biwedde Mukama waffe Yesu Kristo alina ebigambo byagamba nti ennyumba bwevaamu dayimooni negenda eyo mu nsenyi bwenoonya gyetaagy'ebeera nga teraba neesalawo ekole ki ekomewo nesanga ennyumba yayo nga njereere kati mu bulamu bw'abakristaayo bano abaali bayigganyiziddwa ate ne batuuka ku buwanguzi embeera eno yalinga egenda ejja mu bo nti bamaze okuwangula ate kakati ndoza ne balowooza nti yes kati byonna bikoze eki biwedde Pawulo wajjira ng'ajja okukola ki okubazaamu amaanyi n'okuba era twakirabye nga kyeyolekerako ne mu bulamu bw'Eriya wano kuba naye kyakulabirako bakitule nti okuva ku lutalo waali ku lusozi Kalumeeri kwegamba ate bw'atuuka ku ntikko eyo ey'obuwanguzi ekitiibwa kya Katonda kimaze okweyoleka okuyita mu ye ate ndowooza oba n'alowooza nti kati ebyo biwedde byonna bikoze eki laba Yezeberi jajjaava ojja kuba ng'omu ku bali kwegamba ate olaba omusajja avudde ku leve eyo waggulu ennyo ate n'ayenjebuka kwegamba ekibuuzo kinanijala okubuuza wano mu bulamu bw'ekikristaayo lwaki omuntu yandibadde alagaya biki byayinza okuba nga yeerabidde ani ayinza okuba nga bimwerabisa you get that kuba naffe this is the same experience sijja kubakweka aikonka with the writer eyawadise lesoni waliwo wetwayo kanambe kale wetwali mubugumu ng'oba oyagala oba toyagala toyinza kunyimiriza genda bugenzi naye ate nobaako woolengera mu kristaayo nga bweba oscillation nga zaali zambuka zikweziti nga kalinga katandise okukka amaanyi engeri gy'osaba gekendedde engeri gy'oyiga bayibuli eno nayo nga omubabiro gwe wali olina ng'oyiga bayibuli gukendedde abadde ategeka okusinza kwawaka nga muli omutima guyayaala kati nga mutuusa nkolo nti mulina okuyiga abamu tebakyayigira naddala n'abamu tebakyasabira ddala maybe the cause kubanga nze kati tuli ku kikolo naddagala sajja nga mubimbanamu wano bafuna ekikolo n'eddagala banalowooza what could be the cause ekivaako obuzibu wabaawo okwerabira wabaawo okwerabira okutonotono ebiseera bisinga buli wetutuuka ku ddaala eryawo waggulu oba Mukama kasa atuyimusa nga Eriya oluusi ebintu tutera okubyeteekako ne tugamba nti no oluusi ekifaananyi Mukama ne tumugya mu kifaananyi oba ne tumugyawo mu kifo nti no yakoze bino ne twesigama ku maanyi gaffe kyekyaleetera Eriya obuzibu okudduka emisinde yawulira nga mu maanyi ge tasobola kubeerawo nga yeerabidde nti Katonda yakoze eki era yamutuusiza ku buwanguzi obwo era Mukama Katonda kuba gwaweereza gyali naye so n'olwekyo mu bulamu bwaffe obw'ekikristaayo oluusi twerabira ne tujja Katonda mu kifo kye ffe ne tugenda mu kifo ekyo ne twesanga nga ate tetusobola kubanga ffe abantu tuli banafu era tutendewalirwa ensonga lwaki tugwa ne tukkirira mu bulamu bwaffe obw'ekikristaayo n'olwekyo kyakuyiga kikulu nnyo nange ndi mu kukiyiga era nkiyiga era nsaba Katonda anyambe nkiyige neme okubeera nti no neerabira
nti no olunaku lw'ejjo Katonda yabadde yakoze bino munze era gwe nina okunywererako. So one of the causes is to forget. Nti Katonda yabadde ankulembedde yakoze emirimu emikulu gino. Kwegamba Mukama atusaasire atuyamba okubeera nga really tuli bantu abateerabira nti struggle continues. Kubanga omusajja oyo Eriya akulaga nti mu bulamu bw'ekikulisaayo olutalo teruyimirira. The struggle continues. Either open combat nga muli mu kwetwala oba sitaani abakuyise mabega n'akwebasa otulo. Kubanga mukimanyi bulungi mu kanisa y'obukristaayo nti batandise n'amaanyi nga bwe tulabye wabaddewo okusiita ne sitaani abatirimbula but after najja n'ateeka bendera mu bukristaayo mwennyini. Okimanyi naffe mu bukristaayo nti sitaani ayinza okwagala bw'alabanga bw'abeera eri mu kusika omuguwa naawe takuwangudde n'akufuula ow'omukwano. Gwe nolowooza nti embeera kati engeri gyekendedde amaanyi engeri gye wakyakyali nnyo okusika muguwa maybe I've era sebo musumba embeera eyo naffe ng'ekkanisa etulidde simanyi oba wali owuliddeko agamba nti balina omuliro naye bajja kukka. Kati embeera eyo ne tugimanyiira nti oli bw'aba yakajja mu kanisa bw'atyo bw'akola ki bw'abeera naye mumuleke ajja kutuuka akole ki. Nze waliwo omukristaayo yaŋŋamba nti leero muba kujja eri ewaffe n'ogwo omuliro gwe mulina singa gwagwamu dda. Ne ŋŋamba kati tukifudde kya bulijjo nti omukristaayo bw'atyo bw'abeera abeerako ne piiki ate n'amala n'akola ki. Ate basebe endowooza ezo abantu balina kwe bazeesigamya. Emu kuzeegamba nti bonna beebaka. Abawala. Omusajja n'asingalaga nti no ojja kuyiga mpola mpola muganda wange. After all bonna baakola ki? Bonna beebaka. Bonna beebaka. So we are in a slumbering stage. Naye waliyo abeebaka ate ne batalaba mugole. So kati ekibuuzo bwe kijira wano nga tugenda ku Wednesday nti wakati mu lulimu omulamu obwekyosi kubera ebbaluwa ewandiikiddwa gye tuli twalabye nga batunokolerayo ebintu ebyenjawulo unbelief zabalekera okwebaka mwakirabye era Pawulo yabakubiza nnyo mwewala omwoyo gw'obutakkiriza okuwamba emitima gyammwe. Gombe bingi tuwamba kyakwata ng'omubabiro naye ku luno nga tekikyakola makulu nga interested omwoyo ogwo gw'obutakkiriza. But how can we tuyinza tutya ogulwanyisa n'okuguwangula? Wednesday wajjira ne press together. Yes, webale nnyo ssebo. Press together oba tutambulire wamu tugende tugatte emikono. Let's join hands nga tutambula. Wano atwongerayo ku lugero lw'omusajja ku mboozi eno eya Eriya ng'atulaga nti Katonda ki kye yakola eri Eriya mu mbeera gye yali atuusemu. Kuba kasaba mugamba omubaka wa Jezeberi nti no ogenda kuttibwa yadduka emisinde naye gye byakira nga yeegayirira Katonda affe. Naye Katonda kye yakola tulaba nti no omusajja ono ng'amaze okuggwamu adduse emisinde yakooye nnyo yeebase. Mukama Katonda ow'ekisa ennyo naye ngedde okulaba ekisa kya Katonda eri obulamu bwaffe nti ne bwe tuba twetutendewaliddwa tatuleka asigala ng'atunoonya okuyita mu kisa kye. Era asindika malayika n'amuzuukusa n'amugamba lya kuba n'enjala lye muluma. Mukama n'amuwa ekyokulya n'alya n'addamu ne yeebaka n'amuzuukusa lya kuba olugendo lw'ogenda mu luki luwanvu. Yamulabirira nti ne mu mbeera zaffe ng'abakristaayo kiba kisa kya Katonda kye kisigala nga kikyatutembeeta ne tuba nga tugudde. Oyinza okubeeyo omukwano gwawe okuyita mu mbeera owulira nti obulamu bwo naawe ng'omukristaayo tegukyakola makulu obula kubivaamu buvi. Naye embeera eyo yennyini mwoli nga Mukama Katonda akulabirira era ayongera kukusika kudda gy'ali. Ne Eriya bwekityo bwe kyali. Naye kyasinza kyenayagadde ennyo mu mboozi eno eya Eriya ko kuba tugisanga mu Bassekabaka tetugenda kusomayo naye tugisanga mu Bassekabaka essula 19:5 okutuusa ku 18. Eriya agamba ebigambo nti no nze nzeka asigaddewo. Kuba Eriya ate yasungulwamu Katonda n'agamba nti nze nzeka asigaddewo ku bannabbi
bonna batiddwa naye nze kakoze eki asigaddewo naye Mukama n'amugamba nedda si bwe guli Eriya ninayo akasanvu abatavunamidde ebbaali naye nga beesigwa eri ekigambo kyange. Kino kikyenjigamu Eriya yali ate akifudde na selfish nti kwegamba ye yeka ng'omwesigwa ye yakoze eki abasigadde bonna bekkiriranyiza. Oluusi bitera okubaawo ne mu bakristaayo n'atuuka akaseera olw'okwerowoozaako n'alowooza nti ye yeka yali perfect abalala bonna tebali ku mulamwa. Embeera eyo ejja nnyo mu kiseera ky'okulagaya nti oluusi bw'otunulamu ku mbeera y'ekkanisa ng'olaba amaanyi gakendedde n'otandika okukemebwa muli n'ogamba wa kanisa yonna egudde kokuba tulina ne baganda baffe abagamba nti ne kanisa Babuloni okuyita mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kale Eriya wano alina ekyokuyiga kyatuyigiriza oba okuyita mu kuwandiikibwa kuno kwatuwandiikibwa nti nno Katonda alina abantu babeesigwa. Bwe newakuwadde nti olaba nti bigenda bigwa era bw'otunuyanga obulamu bw'owulira nti embeera eyo etandise okubeera mu bulamu bw'omanya weetaaga kukakana ku mavivi kusaba Katonda oleme kuyita mu mbeera Eriya gye yayitamu naye tulaba nga Katonda amuzaamu amaanyi. Ekyokuyiga ekirala kye nalabye wano eno nti Katonda atuyita kusigala nga tuli kimu nga tutambulira ku kigambo kye nga tukkiriza ng'abakristaayo. Era Pawulo yatuwadde ebigambo ebikulu ennyo bye twalabye. Yagala tusomeyoko olunyiriri lumu bwe ruti mu kitabo ky'Abebbulaniya essuula 10 Abebbulaniya tugenda kusoma olunyiriri olwabiri mu 4 n'olwabiri mu 5. Bayibuli egamba era tulowoozagane nga ffekka na ffekka okukubirizanga okwagala n'ebikolwa ebirungi obutalekanga kukuŋŋaana wamu ng'abalaba bayisa naye nga tubuulira era nga tweyongeranga okukola ebyo bwe tutyo nga bwe mulaba olunaku luli nga lunatera okutuuka. Weewaawo Mukama kyatukubiriza era embeera Mukama gyatuyita okutambuliramu ng'abakristaayo nti tutambulire wamu tuziŋŋanemu amaanyi fenna ku nkomerero tujja kubeera bawanguzi. Saba Mukama atuwa omukisa Katonda ako. Waaw. So empisa eno ey'okugendanga mu ssinzizo mu ssabbiiti nkulu sitaani ayinza okuyuliza eyo bali wali abagamba nti bannange kati kansigaleko eka ne mumbeereko ne Mukama bw'omu naye beerabira olumu nti weobeereyo wekka sitaani asobola okutugira eyo naye ate bw'ojja mu bakristaayo banno oluganda nabako olunyiriri lwayogera yabire n'agamba praise the Lord kikyasoboka n'okugamba praise the Lord you know in this fellowship mu kukwatira mu tusinkana ne twogera wamu ku kyakya tugwangana mu bifuba sajja n'akusika mu mukono n'agabulaza guma omutuukirivu agwa emirundi 7 naye ajja kukola ki ajja kusituka lwati ogenda okudda eka ng'amaanyi geeyongedde mu biseera bino bye tulimu ebyaki eby'oluvannyuma mukadde waffe gw'obaawo otuwunzikira obulungi tulabe ebiseera bino eby'oluvannyuma kitabo kino Mukama atuzzamu ttya amaanyi tukkiriza nti ebitabo byonna byawandiikibwa ku lwaffe ab'enkomerero Pawulo bw'agambye ebyo bapoliiso naye twagala kulaba mu ngeri ey'enjawulo eri Abebbulaniya how is it their turn. Weewaawo neyanziza simanyi oba obudde bunzikiriza twandisomye ennyiriri nga 2 Abebbulaniya essula y'e10 awo 36 kutuuka ku 38. Abebbulaniya essula 10 yes 36 lugamba nti kubanga mwetaaga okugumiikiriza mulimala okukola Katonda byayagala muweebwa ekyasuubizibwa kubanga wakyasigaddeyo akaseera katono nnyo ajja alituuka so taliwa naye omutuukirivu wange aliba mulamu lwa kukkiriza era bw'addayo ennyuma emmeeme yange temusanyukira. Weewaawo so kubaka nga tekono lwasatu kale naye ffe tetuli wakudda nnyuma mu kuzikirira naye tuli wakukkiriza olw'okulokola obulamu. Amina. So ennyiriri ezo Pawulo agezaako okutukubira ekifaananyi ku bwetaavu bw'okukuuma okukkiriza kwaffe mu biro bino nga tusemberedde okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Agezaako okulaga
nti wadde embeera ziri zonna weeziri ze tulabye twetaaga okugumiikiriza tukole okwagala kwa Katonda tusobole okutuuka ku ekyo ekyasuubizibwa. Kwetaagisa nnyo kati tulabye ku kuyiganyizibwa kuli kuno okubaddewaawo tulabye engeri gye tusobola okusituliraganamu emigugu n'okutambulira waki awamu. Naye Pawulo alina ebintu byalabulako wano nti mu kiseera kino ekisigaddeyo waliwo ebintu bye tulina okwegendereza. Era nga bwe kyali ku baana ba Isirayiri mu ddungu, ekimu ku byo baatulaze wano ku bukulembeze nti abaagenda nga basiga empisa ey'okubuusabuusa mu baana ba Isirayiri ne batuuka ne ku ddaala eryokola ki ery'okwekalakaasa n'okujja obwesiga bakulembeze baabwe. Empisa eyo n'olwaleero tugirina. Tuyinamu abantu abatandise okubuusabuusa mu bintu ebyo bye tukkiriza. Ebiwandiiko byere ne wayi tetusobola obitwala nga ebyenkizo. Yes, ebintu nto bwe bityo. Kati ne twesanga nti ate mu bakristaayo bibasizeemu ensigo ey'okutandika okubuusabuusa bye bakola ki ne bakkiriza. Pawulo alabula abantu bano nti mu biseera bino eby'enkomerero bye tulimu twewale ebintu ebifaananako bwe bityo okubuusabuusa ekigambo kya Katonda. Yes, era alina n'ekirala kyanokolayo false worship, okusinza okwekikwangalo oba okwekicupuli. Yes, akitugirayo ko wali emabega abaana ba Isirayiri wano mu ddungu nga bali ku njegoyego ez'okuyingira Kanani bakyusa amaaso gaabwe ne bagajja ku Katonda ate ne batandika okusinza Baalupyoli. Kakati enkola eyo ey'okusinza okufaananako bwe kutyo naffe atulabula mu biseera bino bye tulimu nga tubuulira enjiri. Of course. Era buli kintu kyonna ekitwala ekifo kya Katonda. Nti Katonda singa agamba nti go n'osooka otunuulira ekintu ekirala, oyo aba amaze okufuuka Katonda gy'oli. So ebifaananyi bingi abamu olubuto. Yes. Kituufu abamu famire zaabwe, abamu mirimu gye bakola, abamu nsimbi, kwegamba bintu bingi ebitwetoolodde ebitufuukidde bakatonda abalala. Pawulo atulabula mu biseera bino. Obuseegu, yes. Obugwenyufu, obukaba. N'obuseegu. Ebyo bintu nno biraba. Katono nyo zinagekokakove. Mu kanisa mu bakristaayo bakirabanga ekiri ewala naye ekiri mufe kitya. Ennyambala y'abajjajjaffe n'ennyambala gye twambala zanjawulo. Sagala munfune bubi nti njagala nnyo twambale nga bajjajjaffe kubanga bayambalanga oluusi engoye nga balinyamu oba nti mukuyita buli muntu ayambala egomesi. No, naye Bayibuli ekubiriza okwambala mu ngeri esaanira. Yes. But you find today omwana okujjako lwagenda ku kituuti bw'omulaba nga ayambadde egomesi. Yes. Olwambala ku kiteeteeyi ekitegeerekeka. Naye lwanaabanga yazze kusaba ajja kweyambalira engatto ekakondeeti, ayambalireko ekiteeteeyi nga tekisukka maviivi, kyokka ng'eno waggulu mu kifuba kyonna kigezaako okubikobere galinga agalingiza. Kati ennyambala eyo ffe lwakuba tuyinza okugamba nti tuli mulembe mulembe ensi ekyuse, but in reality ekintu ekyo kiri mu kwonoona mpisa z'abakristaayo. Era munaayo omuvubuka ayinza nobeera mu kyaki nga bali mu kusinza naye nga yalina amaaso gye gali. Omusajja ali mu kukola point mujje eri Mukama, tulize Mukama muwe obulamu bwammwe, ye ng'ali eno atunuulidde muwala yayambadde olugoye olumpi lwali mu kusika. Simanyi bamukiraba. So Pawulo ndowooza ekyo nakyo saw him trying to exalt. Yes, yakikoonyeeko nnyo. Ate nga ekisinga okwewuunya ku nnyambala nga bw'ogambye nti oli omusanga ewuwe waka nga ayambadde bulungi
ebintu byayambadde ebimubikka bulungi naye bw'aba ajja ku kanisa ate newebuuza motive nga togitegeera. Ne Pawulo amaliriza ng'atugamba nti tunyweze okukkiriza kwaffe. mu katundu kano eno mu nnaku zino ez'enkomerero oba ez'oluvannyuma ennaku ez'oluvannyuma nalabye nti no kaseera kanaayo kyani ng'abaana ba Isirayiri bwe baali nti no baali banaatera okusala bwe bati ate amaaso ne bagatunuza emabega. Akaseera kano eno mukwano gwange muganda wange bwe tuyigidde awamu naye lesoni kaseera kazibu nnyo okuba nti amaaso gaffe tugatunuze ennyuma. Okuba oyinza okugamba nti no ne bajjajjaffe oba ne gundi nga yatunula emabega naye tumanyi nti ne bw'oba ofudde kati bw'ofa kati kyoddamu okulaba kwe kudda kwa Mukama waffe omulundi ogwokubiri. Kitegeeza ffenna tuli mu nnaku ez'oluvannyuma. Kikafuuwe gwe nange gutunuza amaaso gaffe emabega naye amaaso gaffe twongere gatunuza ku Mukama waffe Yesu Kristo, twongere gatunuza ggulu n'ensi empya gy'atuteekerateekera. Amen. tweyanza nnyo ssebo, tweyanza nnyo mwebakyo ddala. Kwegamba wakyasigaddeyo akaseera katono naye akaseera ako katono katwetagisa okugumiikiriza okutuuka ku kyasuubizibwa. Kristo yatusuubiza nti akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu nate. Okusobola otutuuka ku aliba mulamu nate wakyetaagisayo okugumiikiriza. Kristo kyeyava agamba nti obulungi ye bubuliyinga obungi n'okwagala kw'abasinga obungi kulikola ki? Kuliwola. Naye agumiikiriza okutuusa ku nkomerero yalirokobebwa. Amen. Ennyanjula y'ekitabo kino etulaze Christian experience ezo ez'enjawulo ez'abali n'ezaffe naye they demand patience and saints. Okugumiikiriza kw'abaki? Kw'abatukuvu. Olungi lyo nalwo lukulu. Yesu Kristo yennyini yayita mu musajja we Kana n'atugamba nti wano wali okugumiikiriza kw'abatukuvu abakwata ebiragiro bya Katonda n'okukkiriza kwa Yesu. Tunayogera ki tunaleka ki okusonda kusungwa lyo omukazi egwenda okulwana bamuzadde ly'abasigala abakwata ebiragiro bya Katonda era abanywezezza okutegeeza kwa Yesu. So awo wali okukkiriza kwaffe tulina okunywerera obugumiikiriza kubanga Kristo gwe tuliyingira anaatera okutta. Amina. Mwaka mupya nga tuguyingidde 2022 banaye tugumiikirize Kristo akomawo mangu. Kandi waffe tuweereyo essaala tuwunzike. Amina. Katusabe. Kitaffe omulungi tukwebaza otukuumye n'ate n'otutuusa mu mwaka guno. Weewaawayi Kitaffe otuyigiriza n'otuyisa mu mitendera egy'enjawulo abaana bo gye bazze bayitamu. Tulabye nga batandika mu maanyi, omulabe n'abayigganya ate ne bajja mu mbeera ey'okusereba, mu mbeera ey'okuddirira mu ebyo bye bakkiriza. Nga tuli ku njegoyego ez'okutuuka mu Kanani ow'omu ggulu, Mukama tukusaba otukwatireko. Amaaso gaffe nga tugakutunuuliza otuyambe okukuuma okukkiriza kwaffe n'okunyweza. Tusigale nga tunyweredde ku ekyo kye twakkiriza. Otuuze ku kwagala kuli okwasooka kwe twalina. Twekuumire ekigambo kyo era tutambule nga bwe kyogera nga bwe kiragira. Tweyanziza Nnyaayi Kitaffe tukkiriza ng'owulidde okusaba kwaffe mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Tuyanzege mulabe waffe kubanga otambudde ffenna. Twagala kwagaliza mwaka mujja gwa buwanguzi n'okusaba ojjukire nti wasigadde ekiseera kitono tugumiikirize okutuuka bwe tunaakwata ku kyasuubizibwa mu Kristo. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kyeyongere kyebuli.